ya kirasi fenna tuyingire bannamukutu sawa ya kirasi bannange tugende mu kirasi tugende mu kirasi bane tusomeze nyenze kutu obuwangwa n'ennono kitundutundu ku Nsinza obaje bali bannaye nenga tinzo olutukanga ntandikirawo ensonga twagala tulabe enjawulo eri wakati w'obuwangwa n'ennono n'ensinza z'abeeru. Ono nno abuuzizza ekibuuzo kino yeddira Ffumbe. Akati ow'Effumbe nja kukuddamu bwe nti okusinziira ku bibuuzo byo kubanga ekibuuzo kibadde kiwanvumu ate nga kyogera ku bantu abatudde mu nnono ab'enjawulo. Olulala nno bw'obanga obuuza ekibuuzo toyatuukirizanga wabula obuuzanga bubuuza kibuuzo kyo we kiri bw'obanga oyagala okumanya ebikwatagana ku nnono. Ennono y'ennono gye tunonoolezaamu ebyaffe ebyaliwo bye twajjanga tugoberera oba bajjajjaffe abaatusooka bye baagobereranga obuwangwa mu ggwanga lyo. Era kye tugamba nti buli ggwanga mu buwangire bwalyo okusinziira ku buzaaliranwa ffenna mwe tusibuka. Kale nno ow'Effumbe njagala nkujja amaggwa osenvule. Oyogedde ku batudde mu buwangwa n'ennono abakulembeze ab'enjawulo, naye eby'obuwangwa n'ennono bizibu kubanga bizze birwanyisibwa okuva emabega okutuuka olwaleero. Entalo n'enkwe, obusekeeterezi n'okufumbekeramu oba twandikiyise nti buli bitongole bifumbekeddemu abasekeeterezi n'ababirwanyisa ebitongole eby'enjawulo mu zi gavumenti awamu ne mu bitongole eby'ennono. Buli kitundutundu ky'otuukamu oba buli kitongole ky'otuukamu okisangamu abalabe, naye ate bw'ogenda okunoonyereza oyinza okusanga nga oluusi abalabe babeera n'enge oba effitina ewantu wabeera ekiteredde abantu balwanyisaawo okusekeetererawo era boogererawo. Ewantu ewali ekitateredde era nawo boogererawo. Akati ensinza y'obuwangwa n'ennono weeri, era ensinza y'obuwangwa n'ennono kitundutundu ku nsinza era nga y'ensinza yaffe wano. Abaddugavu balina ekitundutundu ku nsinza y'obuwangwa n'ennono era nga gye tuyitiramu okuwuliziganya ne Mukama Katonda kubanga abazungu baali tebannaba kujja wano naffe omutonzi twali tumumanyi mu nnimi zaffe oba Munyarwanda oba Mukalamojja oba Muganda oba Mukongo oba Munnakenya. Abaddugavu twalina ensinza yaffe gye twawuliziganyangamu ne Mukama Katonda. Lisoddene Lunda Namugereka Kiwamirembe abeeru kwe kutuleetera eddiini, abaagigoberera ne bagigoberera, abaasigala mu buwangwa ne babusigalamu. Olw'okuba nti waliwo amaanyi ag'enjawulo bangi, baganda baffe, bantu bannaffe bannansi baalwanyisa ensinza y'obuwangwa n'ennono. Kyokka oyogedde ku kintu ekiyitibwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gy'oyogeddeko nja kuddamu bwe nti ntuufu
era gyeri era ekulemberwa Jjumba Lubowa Aligawessa, era nga kitutte ekiseera okuva lwe yakwasibwa obuyinza okukulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tetudde mu kitundu kya busawo, wabula enzikiriza y'obuwangwa n'ennono etudde mu kitundu ekyandibadde kikulembera abakkiririza mu buwangwa n'ennono, nga bw'onoogamba nti waggulu ku ntikko, nti era nga eyinamu erinnya erigamba nti tuli bumu, nti amakulu gaayo egezaako okugattaganya abantu okubeera obumu, ebitongole ebyenjawulo n'ebibiina ebyenjawulo mu buwangwa n'ennono nti bibe kimu nga bikkiririza mu kintu kimu, obuteeteekateekamu matabitabi. Kale nno ow'effumbe njagala nkunnyonnyole ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono gy'obadde oyagala okumanyaako. Eno wansi gye tutudde naffe tuli bakulembeze mu mbiri zaffe ze tuweerezaamu, oba musawo muganda mu mbuga ye gy'aweerezaamu, oba munono yonna oba oli asomesa buwangwa na nnono mu kitundu mwayimiridde, ne tuyina ekitundu ekitugatta gye wandiyise ennono, obuwangwa n'ennono waggulu ne wateekebwayo ekigambo nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono egatta bannansi mu kintu ekyo okwetooloola Uganda yonna. Ekyo nno kye kikulemberwa omusajja Jjumba Lubowa Aligawessa, era nga ekitiibwa ekyamuweebwa ndowooza kya bwa Ssabakabona akulira obukulembeze obutudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, era nga bamugoberera wansi twandibayise bakabona, abakyala bannabbona. Okitegedde omulimu gwe bakola gwa ttendo, era njagala okuva olwaleero kino kitegeere bulungi ow'effumbe nti omulimu gwabwe omukulu kwe kukubiriza abantu okwagala obuwangwa n'ennono, okudda eka, okutuukiriza ebyo ate n'okusaanyaawo ebikopperere, era efuukire eddala enzikiriza, so nga si kufuuka bufuusi wabula yaliwo. Embeera eyo okuva lwe yabeerawo ffe tuzze tugoberera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, kubanga baatandika okugunjaawo emikutu egy'enjawulo ng'empuliziganya eri bannansi. Emikutu egy'enjawulo gyatandika okulwanyisibwa, baatandika okufuna abasekeeterezi, tebaggwebwangako misango mu makooti luddawa, naye ffe tetwabalabangamu kabi, era ffe twasooka babeeramu, naye nga si kubabeeramu ku lusegere, twabeeranga ku mikutu gyabwe, naye twagobereranga enzikiriza y'obuwangwa n'ennono egamba ki, bigendererwa ki. Mwattu okugenda okutunuuliranga ebigendererwa bya makulu nga bya mugaso, okukyusa abantu okubazza mu kyabwe, okukyusa abantu okubaagazisa ennono yaabwe, okukyusa abantu baweereze mu nnono zaabwe, okubategeeza nti obuwangwa ye nnyaffe. N'olwekyo tewali kibi kirimu, era tewali kibi kikolebwamu. Ekyo ky'obadde oyagala okumanya, era kye kino kye nkutegeeza, era bw'ova ku byange ng'ogenda kuwanga tto. Bakoze obutaboera n'ebigambo eby'enjawulo ebibafulumamu ebitaliiko kibi, wabula ekyo kiva ku bantu babi. Abantu ababi mu nsi muno bazibu nnyo, era abantu ababi okuva edda baaliwo,
ebigambo byonna by'owulira biwulirwa. Omulungi tabulako kamogo. Teri muntu alisanyusa bantu 9. Ebyo by'obadde obuuzaako naffe bye bitutuukako. Naye omuntu mu nsi muno abeera ngumya mutwe. Omuntu mu nsi muno yandibadde mugezi nga yeesalirawo okutuuka okukkiririza mu ekyo ng'asinziira ku magulu ga 2. Omuntu yandibadde ng'atuula mu buliri bwe ne yeefumiitiriza. Naawe osobola okufuna essengejjero. Oli bw'abanga takutuma kubba, oli bw'abanga takutuma kunyigiriza mulala, siraba lwaki yandibadde mubi. Bw'abeerako ekibi kyakoze, kyandibadde tekitunuulirwa nnyo. Abantu abasinga abalinnyeeko eddaala, bw'akola ekibi kirangibwa ensi yonna, ate bw'akola ekirungi bakisirikira. Ebirungi ebingi biteekebwako ettaka, wabula ekibi ekimu kisobola okusaasaanira eggwanga lyonna. N'olwekyo enzikiriza eyo terina kabi. Enzikiriza eyo wakati mu kukunga abantu bandibadde bagiwagira, abantu bandibadde bagiwa sapooti okusinga okuwulira ebigambo ebyo bye muwulira. Ebimu tebiba bituufu, wabula buli mukulembeze yenna waali okuviira ddala mu zi gavumenti eza wakati, abakulembeze ab'enjawulo, bamemba ba palamenti, baminisita baani, buli omu bamwogerako nga bwe baba balabye. Ebifo emmengo obiwulira. Oli asobola okuvaayo n'ayogera ku kabaka, oli n'ayogera ku nkola z'emmengo nga bwe ziri embi, tembiwulira bulijjo. Oli n'ayogera ku Katikkiro, naye ng'ate bw'ogenda okulondola kibi ki? Era teriyo omukulembeze ajja kujja asanyusa ensi yonna. Kabaka bwe muba temumwagala, omulala anajja era anaabulwako abamuwakanya. Ate omuntu alinga muddo. Obukulembeze buno obusinga obutudde mu nnono tebulinga buno bukulembeze bwa bululu. Oli wabaako n'ebirungi byakoze, ate teyeetaaga kuvumirirwa buvumirirwa, wabula yeetaaga okusiimibwa. Okitegedde? Ebigambo eby'enjawulo bivaayo nga byogera ku mmengo. Abaffe abantu abo tebaagala kusaanyawo Bwakabaka. Bwe bunaasaanawo, eno gye tuli wansi tunaatereera. Wanaabaawo emirembe, entebe enyuma njereere, ensi eggumira ntebe nga naagituddemu waali. Obwakabaka okubuzzaawo tebiba byangu, ate n'okusaanawo akatayi tekasala. Bannansi ab'olubatu osobola okusanga nga basobola okwekolamu omulimu ne balwanyisa ekyo. N'olwekyo ebigambo bino byetaaga okwefumiitirizaako, abantu okubeera abeegendereza, abantu okukwata empola ebintu, oba bbula bikola. Ebigambo ebyo byonna by'obadde oyogerako biwulirwa, ate ng'ebirungi bye bisinga obungi, wabula ebibi bitunuulirwa nnyo. Omuntu bwe yeewangayo n'akuwa ekintu, naawe oba olina okukitunuulira n'okirowoozaako nnyo, abadde na bigendererwa ki? Oli bw'atoola ettaka n'alikuwa, enkya oli n'ava eri n'akugamba nti oyo tomukkiririzaamu, aba mutuufu? Akati abakulembeze b'ensinza y'obuwangwa n'ennono, tugambe nti Ssabakabona Jjumba Aligawessa, ebintu bingi ffe bye tuwulira bye bakoze, n'omukyala ayitibwa mukyala Kulannama. Saawulyako nti mukyala Kulannama yawaayo ettaka ery'obuwangwa n'ennono. Akati oyinza okwebuuza nti abantu baagala ki?
oli bw'avaayo okukulaakulanya ensinza y'obuwangwa n'ennono aba akoze kabi ki? Bw'abaako n'ebibi by'omumanyiiko bireke. Bw'aba alina ensobi z'akola musonyiwe mu mutima gwo. Abantu n'abagabi tebatera kusangika. Oli waba yeewaddeyo n'akuwa ekintu nga takikuguzizza, aba wa muwendo, aba wa kitiibwa. Kale n'abantu abasinga abatudde mu bukulembeze mulimu amu abeetaaga okuwa ekitiibwa ekibasaanidde, okubawa ekitiibwa ate n'okubakkiririzaamu. Oli bw'aba akuwadde nga tamaze kusabibwa, muwe ekitiibwa ekimusaanidde. Waliwo omuntu ayinza okukuwa ekintu ng'akusikiriza omwagale, ate waliwo omuntu ayinza okukuwa ekintu ng'atodde ku by'ayina nga talina ne kyayagala. Oluusi nga ne by'ayina bingi ng'atoddeko butoozi n'akuwa nga talina bigendererwa. Kale nno ow'effumbe kino kiba kyetaagisaamu okwetegereza n'okwefumiitiriza. Ebintu ebisinga obungi kumala kunoonyereza. Abantu abasinga bamalenga kwetegereza. Nze ndaba nga abakulembeze abatudde mu nnono tebalina bukyamu. Bwe babaako ensobi ze bakola ziba zaabwe ng'abantu. Naffe ffennyini kamwa koogera tuba n'ensobi ze tukola. Va ku nsobi y'omuntu gy'akola, wabula dda ku miganyulo. Emiganyulo bamuganyulwamu bameka? Abamufunamu ebirungi bali bameka? Abantu basobola okuba basatu nga balubatu ne balowoozesa ensi nti gundi mubi, naye ng'ate si mubi. Wabula abantu b'ensi bajjuddemu enkwe, effitina, obukyayi awamu n'effutwa. Omuntu omulungi amala kuvaawo n'owulira amaloboozi ku mizindaalo bw'awaanibwa nga bw'akoze ebirungi mu nsi era nga bw'atasangika. Kyokka omuntu nga mulamu ate bamusasuza magi mavundu. Abantu mubasiimeko nga balamu. Kale nno nze bwe ntunuulira ensinza y'obuwangwa n'ennono gy'obadde oyogerako, ffe oluusi tugyesudde tuli walako, naye yandisaanye okuwagirwa, okusapootingibwa. Muweeyo sapooti, obuyambi obw'enjawulo. Bateekawo amasinzizo abantu basobole okumanyiramu Mukama Katonda waabwe, kubanga twawulanjatula. Amadini bwe ganaga nti zi malayika, mu buwangwa n'ennono ne baga nti emisambwa gyaffe. Enjatula n'ennimi mu buwangwa obw'enjawulo kye kireetera ggwe okugiyita emisambwa. Bali ne baziyita zimalayika mu nzivuunula ey'Oluzungu. Kubanga bwe bandigee nti zi enjo, mu Luganda ne baga nti zimalayika. Kale nno obuwangwa bwo tebwetaaga kukyayibwa. Bw'ofuna omuntu abusoosowaza, bw'ofuna omuntu abukwagazisa, muwe ekitiibwa. Tetwandirwanyenga kwesuula ku ttaka. Entalo nnyingi ezizze zibeerawo mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ze tuzze tugoberera, naye abatudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono bazze bazirinnya ku nfeete. Abantu ab'olubatu bafuukira ddala balabe eri obuwangwa n'ennono. Buli muntu yenna w'atudde ng'ali mu buwangwa n'ennono alwanyisibwa. Ate oli bw'agwa era bamusekerera. Ate oli bw'aba ayimirizzaawo ensonga ssemasonga era bamwogerera. N'olwekyo omukulembeze yenna nze nandibadde mukubiriza okubeera eŋŋumya mutwe. Jjumba Lubowa Aligawessa, erinnya lye eddala yandibadde Semmuli.
era eryo erinnya lyalowoozebwako dda. Ssemuli amulisize obuwangwa n'ennono. Oyinza okumuwulira ng'ayogeranga n'obulago bwasaakaala, olina kugaa nti si bwe yali mu buvubuka bwe, yayogeranga bulungi. N'olwokuba nti abantu beetaaga okubuulirira ennyo, yatuuka naye atikka emimiro. Kaweefube emimiro okusiba nga gyereega. Okunnyonnyola abantu si kyangu, okukyusa abantu emitima badde ku ekyo si kyangu. Enkya ajja kufa aveewo, naye aleme kusasulwamu kibi. Awo nno tumusabira, ate tusabira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okwongera okutinta n'okugaziwa mu mawanga gonna. Abantu abali b'enkwe tebandisudde nzikiriza ya buwangwa na nnono. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yandigaziye n'ekolera ddala amatabi. Amadiini agagaziye wano tegaali ga wano. Amadiini gaatuyiikiriza buyiikiriza g'abeeru. Mu buwangwa bw'abeeru ffe ate bwandibadde tebutukakaatikibwako, kubanga naffe tuyina enzikiriza eyaffe. Abaana n'abazzukulu eyandibadde batendekebwa. Ng'era bw'olaba nti mu madiini mulimu okusoma eddiini, mu Busiraamu basoma eddiini. Omwana omuto ne bamubukazaamu ekigambo ng'akyali muto. Ne mu Bukatuliki omwana w'asomera omugigi. Era nno we tusabira abakulembeze b'ensinza y'obuwangwa n'ennono okuteekawo enkola etandika okusomesa abaana nga bato obuwangwa bwabwe n'engeri butya gye basobola okufukamirangamu okusinzanga omutonzi waabwe. Ebigambo tebijja kuggwa era tebiriggwaawo mu bukulembeze bwonna, wabula omukulembeze bw'abeera. Bwe tudda mu bitabo by'abamadiini, abakulembeze bangi abaafanga ennaku olw'ebigambo, omuli n'ebyafaayo bya Yesu. Ebyafaayo bya Yesu bwe bibanga ddala kituufu gyebiri, history, bwe kibanga ddala abantu yabalaganga birungi ate abantu ne bamusasuzaamu bukyayi, olabanga ne gye buli eno tulinga abaayonka ku bbeere limu. Era obusiiwuufu bw'empisa bungi. Omuntu abamu babeera bamulabamu ebirungi, abalala nga bamulabamu bibi. Omuntu ng'omuntu akemebwa. Ekyokubeera omukulembeze tekitegeeza nti tojja kusobya. Okitegedde? Obudde bw'ekiro bumala bingi. Ojja kusanga omukulembeze mu kintu ky'obadde tomusuubiramu, naye ng'akikola ng'omuntu. Naye ebitabo bigaa nti tokola nga bwe nkola, kola nga bwe nkugambye. Eby'omuntu ng'omuntu tebikukwatako. Bw'osanga omukulembeze yenna oba muzi gavumenti oba munono ng'ali mu loogi, kikwatiraku wa? Naye muntu, naawe nga bw'oli omuntu. Ebyafaayo bya Kristo Yesu bigamba nti yasanga omukazi omwenzi nga baagala mussa mayinja, n'agamba nti atakikolangako alimukube. Bonna ne beemulula, kubanga Kristo bw'abanga yalaba nti ensi yonna etudde ku bwonoonyi, ojja kusanga enkya bakuba endere nga bw'asanga omukulembeze y'asooka okukuba endere. Omuntu ow'ekitiibwa, omuntu n'akola bw'ati ne bw'ati, ow'ekitiibwa, naye nga naye kawungezi kye yabaddeko. Okitegedde? Kale nno abantu abamu abakozeemu amannya, ekibi ky'omuwulirako kisawutinga nnyo ate kisaasaana nnyo. Era genda ng'ogattagatta ebibi, ojja kgenda okuwulira nga bya lubatu. Bw'onoogenda ogattagatta ebirungi, ojja kgenda okuwulira nga byakoze bye biyitirivu.
nga balinze byogerera ku ntaana. Wabula ebibi mu bulamu bwe, abantu ab'olubatu baba n'amaanyi mangi nnyo mu kubunyisa enjiri n'okuswaza. Abakulembeze bangi tebakyali mu nsa. Abakulembeze bangi ebintu tebimu bye mubawulirako oluusi ebimu si bituufu. Obulimba bwetooloola emirundi 7 ng'amazima gakyayambala ngatto. Amazima gagenda okweyoleka ng'obulimba bumaze okusaasaanira ensi yonna. Okitegedde? Kale nno ffe twongera okugumya abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nti obutakoowa, ate nga naffe eno wansi gye tuli ng'emirandira, obutakoowa okugendera ddala mu maaso n'ensonga ssemasonga. Ebibiina eby'enjawulo ebitudde mu nnono okusimba mu mugongo gw'abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, okubeera obumu n'okussa ekimu, okukkiririza awamu tusobole okuzimba ensi yaffe Buganda n'amawanga gatwetoolodde. Ensonga eno etinte abantu baddemu empisa, abantu balekerawo okukopperera eby'abazungu ebireetebwa muno. Okwambala enkunamyo osanga kusobola okukendeera. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo ebitasaana. Naffe tuzimbe ekyaffe. Twongera okubasabira nga tuyita mu liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, okubakuuma n'okubawangaaza abeesowolayo. Ate enzikiriza y'obuwangwa n'ennono esobolere ddala okugaziwa, efuukire ddala emanyikiddwa mu ggwanga ng'ensinza y'obuwangwa n'ennono, nga bw'olaba ebitongole ebiggumidde mu gavumenti, nga bonoga nti poliisi, nga bonoga nti eddiini y'Obukatuliki. Ebitongole ebyo birina engeri gye byawandiisibwamu. Ekibiina okukigaziya n'okukifuula ekikulu, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ebeere ku maapu ng'era etuula ku lukiiko lwe lumu n'ensinza endala. Kive mu kabiina, kive mu kibiina obubiina, wabula kirinyisibwe eddaala ensinza y'obuwangwa n'ennono, era nga tekisobola kusanguka ku maapu. Kale netulina okukwataganira awamu. Okitegedde? Okusapootinga ekyo, okuteekebwa mu nkola, okuwagira enteekateeka eziri mu kintu ekyo munda. Ebibiina eby'enjawulo, ab'ennono ab'enjawulo, abasomesa b'ennono, abasawo Abaganda, ab'emyoyo emirungi abatudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono wansi okuviira ddala ku byalo, musobole okuwulirwa nti nammwe weemuli. Okitegedde? Wabula obuteesulubabba, obutagamba nti ze tebinkwatako. Ow'effumba ono teyandibuzza kibuzo kifaanaganako bwe kityo, ate oluusi n'okukulembeza ebigambo by'awulira. Ebigambo by'owulira babiyita kambuukire gundi waabuukidde. Ebintu ebisinga obungi omumalanga kwerabirako, ate omuntu omulamu akola okunoonyereza. Kambuukire gundi waabuukidde tosobola kutuuka gy'olaga. Ayinza okuba asobola okubuuka ensanafu kuba amanyi we ziri, nga gwe tosobola zibuuka, gwe n'ozigwamu. Ensi si kuleekaana, ensi kutuula ku buliri kwefumiitiriza ekituufu kye ki. Okozesa obwongo n'okozesa amagezi amazaale n'amasome n'obigatta wamu n'ojjamu ansa, naye ng'amazaale ge gakulembedde. Twagale bajjajjaffe ate tuwagire ennono zaffe mwe twanonoolezanga ebyaffe. Tuzzeewo obuwangwa bwaffe buli omu mu ggwanga lye. Tudde eka tusinze nga bajjajjaffe abaatusooka bwe baasinzanga. Tukkiririze mu bakabaka abaliwo gwe walabyeko ye mwana. Teri bukulembeze butaliimu kusekeetererwa, teri bukulembeze butaliimu bali bankwe, teri bukulembeze butaliimu kulwanyisibwa, wabula ababutuddemu babeera ngumya mutwe. Ku birowoozo kwe babeera batudde
n'okwewuunya ensi, osanga omukulembeze ku birungi ebingi byakoze ng'anyeenya bunyeenya mutwe. Naye ebintu ebisinga obungi tukolera Mukama Katonda. Ekintu ky'owadde omulalu kifaanana ky'owadde Katonda. N'olwekyo tulina okubeera omuganda, okukwatira awamu, okwekkiririzaamu, okuyimirira ku magulu gaffe abiri. Naffe ne tugamba tulina okubeerawo, tulina okubaawo, ate tulina okugenda mu maaso. Abantu baleme kuva buvyeri batusiigeko ettosi, batuzze emmanju nga tulaba ffe bannyini nsi. Tutuuke okubundirabundira mu nsi zaffe nga tetulina wadde ettaka we tusinziza. Ekirowoozo bwe kiba kizze nti kwesonda ttaka ery'okufukamirangako mu buwangwa yennyaffe, tusaanidde okuvaayo ekitole, okwerwanirira, obuteerekerera, okukwatiranga awamu, okusobola okuzzaawo ennono n'okubeera engazi n'okubeera ey'amaanyi nga tuyita mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Obuteesuulirira, obutagireka kugwa. N'olwekyo ng'oli munnansi era nga weddira ekika, oba oli muchwezi, oba oli muganda, oba oli munyarwanda, oba oli muki. N'olwekyo tuwagire enkola z'obuwangwa n'ennono ku ntikko, okuviira ddala ku bakabaka waggulu. Amaloboozi oluusi ge muwulira amabi tugaleke okugawuliriza, tuwagire ekiriwo. Omuntu mu nsi muno aseerera n'avaawo. Oyinza okusanga obukulembeze obuddawo enkya era nga nabwo tubugoberera. Ebibiina eby'enjawulo ebikulemberwa abasawo byonna bifuukire ddala omuganda. Tukwataganire wamu. Wabula tuleme kukozesa maanyi kuga nti nze nsinga. Bwe tuba n'omukulembeze omu abeerewo nga yakulembera ekyo, naffe nkya twogerweku mu bitabo, ate n'abakulembeze mubawe omwagaanya. Okitegedde, tuleme okutunuulira ensobi ezikolebwa ng'omuntu. Okitegedde, bw'onoosanga omukulembeze mu lukuubo enkya, tekitegeeza nti bw'anaaba asomesa enkya kyewamusanzeemu kyajja okuba asomesa. Naye muntu, naawe nga bw'oli omuntu, naawe nga bw'ozukuka ekiro n'ogenda n'osera ng'oli musezi, enkya ne bakusanga mu ssuuti mu kyaki, n'abakulembeze bantu ate abalina omusaayi era ng'enkya asobola okugwa mu nsobi. Okitegedde, n'olwekyo tukkiririze mu ebyo bitusomesebwa, tukkiririze mu nteekateeka n'ebigendererwa byazo. Tuzimbe ennono, muve ku bantu, muve amaaso gammwe gave mu kutunuulira abantu, gatunuulire ebigendererwa byabwe. Okitegedde, ffenna tuli bakulembeze yonna gye tutudde mu mbiri ze tukulembera, amaaso gave ku ffe oba gave eriiso lyo lijje ku muntu gy'atambulira, wabula gazze ku bigendererwa bye eri abantu b'ensi. Nkiddamu, tambula ng'amaaso go ogajje ku muntu, tunuulira ebigendererwa bye na biki by'ayagaliza abalala. Ensi ayinza okuba ayagaliza, naye ate ekiro n'omusanga nga ekiro n'omusanga ng'asera. Okitegedde, ekiro ayinza okuba agenze kunoonya kanyama. Okitegedde, naye ng'ate bw'aba akusomesa kadaala takugamba kunoonya kanyama. Ekyo kye bayita omuntu. Omuntu atudde mu bintu bya mirundi ebiri. Omuntu atudde mu bw'omuntu nga ye mu butonde bwe, ate omuntu atudde mu kitundu ekyokubiri eky'omwoyo. Ekitundu eky'omwoyo kisobola okuba nga bwe kikuŋŋaanya abantu abangi, kibalaga ekkubo n'enteekateeka ennungi. Ate obw'omuntu bw'abeera yekka, n'osanga nga obw'omuntu bulala, ojja kumusanga ku lubalaza ng'anywamu akasigala, ali kasigala anywa. Ate bw'anaabeera katuuti ajja kubagamba nti sigala mubi. Kati ky'oba olina okumanya nti buno bwe bw'obuntu.
obw'okukadaala bwa mwoyo akimanyi nti sigala alwaza era bw'anaabeera ku kadaala ajja kugamba nti bannange temufuuweeta sigala. Obwo bwe bw'omwoyo. Tunuulira ebigendererwa bye eri abantu b'ensi, enteekateeka z'alina okwagaliza eri abantu b'ensi. Obw'omuntu buleke. Bw'onoomusanga ku lubalaza ewuwe ng'ali mu kunywa segereeti, leka kutunuulira obw'omuntu obwanike mu nsi yonna, olekerere ebirungi ebibeerawo. Kale nno njagala tubeere baaluganda, njagala tubeere muganda, njagala twekkiririzeemu. Omuntu yenna abeera yeewaddeyo n'ayogera n'emimiro ne gisaakaala okumuwa ekitiibwa. Oyinza okusanga nga abamu basaakadde emimiro nga mu butosi bwe baali. Okitegedde nga lubo wa Jjumba Aligawessa. Emimiro olwaleero gyasaakaala naye ate mu buvubuka bwe oyinza okusanga si bwe yali. Okwogera n'oyogera n'osuula n'ennyenje. Kale nno abantu abamu beetaaga kwebazibwa, wabula ebigambo ebimu tibiba bituufu. Ate oyinza okusanga ebigambo ebimu bibeera bituufu. Ne tukubuulidde omuntu atambula emirundi ebiri, obw'omuntu n'obw'omwoyo. Abo bonna bakabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri kabaka balina obw'omuntu ate balina obw'omwoyo. Oyinza okusanga kabaka nga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri obw'omwoyo obw'olujjudde bulala, obw'omuntu ng'ali mu maka ge bulala. Oyinza okusanga mu maka ge ng'ali mu kinu atambula mu nnyumba ye oba mu luggya lwe ayambadde kinu, okitegedde ng'abumanya nti bwa buntu. Leka mukuba kifaananyi kiweereza ku intaneti ng'ali mu mpale nnyimpi. Okitegedde wani mukuba ekifaananyi n'osanga ng'obugulu bwe butono n'ojja omuswaza ku mitimbagano. Abasekeeterezi n'abali b'enkwe yezira mulaba ng'ali mu kinu kyayambadde n'aweereza ekifaananyi ku mitimbagano. Ekyo tuyita obw'omuntu. Omuntu bw'abeera mu bw'omuntu ng'ali wuwe bibeera birala. Okitegedde. Ate omuntu bw'abeera mu bw'omwoyo ng'ali mu lukale era birala. Oli bw'abeera mu lukale weetegereza enteekateeka ze n'enjagaliza n'ebirowoozo ebimuvaamu, sipiiki zaawa. Oyinza okusanga ebirungi bye bisinga obungi, gwe n'ojja omusanga ewuwe ng'ayimiridde n'omukazi mu muti. N'omukwata ekifaananyi n'okiweereza ku intaneti oba ewantu wonna oba mu mawulire noga nti omuntu ow'ekitiibwa twamusanze ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Ebiseera bye eby'eddembe ng'omuntu omusuubira kukola ki? Muntu nga ggwe era alina omusaayi era alowooza ate naye abaako by'ayagala. Obw'omuntu n'obw'omwoyo tubwawule. N'olwekyo mulekeraawo okuswaza abakulembeze. Obukulembeze okuviira ddala wansi ku byalo ffenna gye tutudde, mulekeraawo okutwogerangako ebibi ebisusse, so nga ebi ebisusse oluusi biriko obukyayi. Abakulembeze tetwagalibwa kyenda. Wabula mulimu abamu abeera bakolerera okutusuula. Okitegedde. Kyokka ng'ate omukulembeze ajja kugaa nti nze ndi mugumu, omuntu tasobola kunsuula. Osanga abantu ab'olubatu ng'olutalo lwe batadde ku muntu kumusuula, naye ng'abangi bagamba tajja kugwa. N'olwekyo tuve mu bukyayi n'empalana, tuteeke ebyokulwanyisa wansi. Omuntu yenna alwanyisa munne nuuna ku vvu. Okitegedde. Abantu abasinga obungi ebintu ebirungi babyegomba naye ng'ate bamala kubikolerera oluusi kubitawaanira. Abantu batawaanya nnyo n'obukulembeze mu nnono ne mu bitongole eby'enjawulo. Oli nga bwakunyumiza gye yayita oyinza okutya ne weewuunya. Ebintu ebisinga obungi abantu baleme birabira wano ku City Square. Okitegedde, olowooze nti gundi waatudde wangu nange nsobola okutuulawo. Okitegedde.
abantu abasinga obungi balina endowooza ezo. Oli n'atunuulira omuntu ng'alina abantu bakulembera, okitegedde, abantu ne bafuuka ba lubatu, abantu 6 ate ne balowoozesa ensi nti bangi. Kale nno abakulembeze b'ennono oba ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mubaleke. Okusinziira ku kibuuzo kyo, Jjumba Lubowa Aligawessa bw'abanga akwataganye ne kulannama nga balina ebyenkulaakulana bye bakola, mubaleke. Nabo babeereko bye bakola, baligenda okuva mu nsi, nabo balirekawo omukululo. Ensi tebaligikungula nti bagenda giwangaalirako nga nfudu. Naye nabo mu kiseera kye baliwo bajja kubako ne bye bakoze. N'olwekyo ffe tukubiriza bitongole eby'enjawulo okuvaayo okubakwatirako n'abantu ssekinnoomu ab'engalo engabi, ab'omutima omulungi, abaagaliza, abantu abangi okusobola okukwasizaako ensinza y'obuwangwa n'ennono. Ekibuuzo kino kinkutte nnyo mu babiro kubanga kibadde kigazi ate nga kiwanvu. Noonyezza engeri gye nsobola okukyeŋŋangamu, okitegedde, kubanga kitutte ennaku nga kinsiiwa. N'olwekyo twagalize, twagale abalala, tetulwanyisa balwanyise. Bwe tuneerwanyisa enkya tujja kusindiikirizibwa. Bwe tuneerwanyisa ne tuba nga tetulina musingi, nga tetulina mulandira, enkya tujja kusindiikirizibwa. Ne mu Bwakabaka nno bwekityo bwe kiri. Tuggumize buggumiza Bwakabaka, okitegedde, ate nga bwe tulinda obulala, kubanga Kabaka aliko awangala n'atuuka n'aseerera oba n'akisa omukono, ate omulala n'ajja. Obwakabaka oba butuddewo, tubuwe ekitiibwa, tubusapootinge, tubuwagire, ebigambo bibeere birungi. Ebigambo ebibyo oluusi tebiba birungi mu matu g'abantu. Tuleme kwesiiga nziro ffeffekka na ffekka, tuleme kweryamu nkwe. Enkwe zaali z'abali abaasooka bajjajjaffe, baali tebasomyeko. Olwekyo tukozesa amagezi agasomyeko n'amagezi amazaale. Tuggumize ensi yaffe, tuggumize ebyaffe, tuleme kusindiikirizibwa. Obwakabaka bwe busaanawo n'ennono n'esaanawo, ojja kusanga enkya nga tufuuse nga ba Red Indians. Enkya twandifuuka emmomboze bwe tunaba twerwanyisa mu nkola zino ezaffe, mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Okitegedde, twagalane, abali b'enkwe bakenderere ddala. Okitegedde, tulokoke emitima, twerokole, twefumiitirize, tubeere kimu, tubeere muganda, tweyagale, tutwale ensi yaffe mu maaso, tutwale obuwangwa n'ennono mu maaso, buggumire ate bufune eddoboozi mu nsi muno. Kansuubire nti eyambuzza ekibuuzo kino abukadde bulungi era ajja kuba tasigadde mu kwemulugunya. Akukuume liisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.